yebali abeno ine gogulawo wekweka bwekwesi olwotusonyi wa kasitoma ebinaku zino bimanyi tete zikyala kasitoma temukyajja amulimba nammwe batukuweyo kakitaata kaakati njagalayo ku nnyanya ey'ataano tetugirina esebo mukama wange nantandikira ku 1,203 ey'ekikumi yeeriwa no za 3 tulinamu zino ez'ebibiri kati ey'ekikumi ejja kuba bweti kano mukeke ekikumi esebo ate nno ku mudaala gwange naye ku mirala yo teriyo mulimba nammwe kale mpa 2 ez'ekikumi nina kumpa 2 ompeeyo n'akatungulu ka5 tekaliyo sebo mukama wange kano ka 10 kano kajja kuba ka 2 kati mpa n'akatungulu ka 10 ngwake 10 anti kati ompimireyo ku butto wa 10 tetumulina oyo sebo tabitotandikira kwa nusu 3 n'okudda waggulu nkale mpimire oyo gwogambye ow'ebisatu owaaye ebintu mubiseera bulala bwetambula mu ggwanga kati obumonde bwa mmeka obumonde bujja kuba bwa 13 lokka obumonde naye obumonde obwo engeri gyembulabamu okusinziira mukyala wange engeri gyalyamu ebujja kumala kuba nange njagala okulya naye obwo bwe mbutwala omukyala yajja okulya bwonna buggweyo oli omukazi alya mbwe naatwala ebujja kutumagamba ali osinga envubu ali alinga nvubu wagwa ku kizibu nkota ya mmeka ey'omuceere ya 8 naye n'omuceere kanguleke engeri mukyala wange gyalyamu jakufuna akawunga onaafuna akawunga totutte ku ntula entula nedda tulinawo ku kaloti ate woomera ng'ogenda kufumba kizo yameka kaloti eno weti eba ya 10 mujja kuba ya 2 agireke mbireke byonna bireke kati mpa 2 ero 7 kale kati mpa balansi wange tolina kirala kyoyagala sina kirala kyenjagala nedda totutte katungulu kimu ate kabulu ero bireke ate entula bireke ebyo zezo kale naye obalirire woba bafissa wayi amaka bw'otageekwatiramu n'olulala odde taata kale nya Ali bulungi. Siri bulungi Richard. Richard wansuubiza ssente z'enviiri. Kyokka wandese nebasi. Z'omukazi bwenzukuse ngambye kakaziko kanalukenge kagenze kuyomba buyombi. Poze nakusuubiza enviiri. Wansuubiza ssente z'enviiri naye bannange nze sibitegeera. Naye kimanyi nti oyogirira waggulu abantu bayinza olowooza oyo. Nze nawe tombulya Richard oba mpa ssente tombulira by'abantu. Richard omanyi ndi mwavu kyokka siinako airtime wadde eza data wakiri ompaayokko. Bannaye negulowooza ssente zibeerawo. Richard oyina ssente kansala omulamba. Kale katulabe. Wabula bannange Aginensi nina ennaku. Kyokka kimanyi naawe Richard ndi mwavu wadde okungulyayo ka airtime ne ka data ku ssimu tekaliiko. Ni wano mbadde sinanywa caayi kwata zino. Richard neyazza naye Richard zino s'enviiri kize ngenda okusiba. Bakazi banno basiba enviiri nkuwadde na nnyingi. Ne kale wulira bwambulira bakazi bannange nze nzijjamu ekyeki nzijjamu eyo kiraasi nze kiraasi yange endala nnyo tuna ssente busiba buswayiri. Kati ebyo gwe byoyogera mbulevu yondala. Kati gwe mwana wa mmange wonna otandise okunkola bw'oti ate olwo. Agnes ndowooza kankuleke bulesi naye ssente ezingena. Bannange Richard kyonna kyekiri. Naye kati gw'oyagala nkole nti. Njagala kusiba nviiri buno obusente bwompadde butono. Ne Nalukenge nanaatera okujja neera nga naye. Tombulya naawe Nalukenge. Nalukenge naye omukompe yalinga ku nze. Ebya Nalukenge birala n'ebyange birala. Oba ompa ssente mpa ssente. Nalukenge kiraasi ndala n'eyange endala. Kale yo woofiisi ogirabye badde bajjawoko.
eno office eno ya office ya kansala omulamba kano ko office bana kono bakalinga nze byo si ebyandese mpa ssente nze nogolaba mbaawo wano nyamba abantu bangi kati n'abatuuze banaatera okujja gwe boona onkanda ssente zesirina Richard bwoto bw'oyogedde otandise kunteekana ku bantu b'oyamba bali bantu be bampa akalulu nze kati nafuuka muntu w'abantu kati gwe boona onvaamu ani anampa ate nkuvuddemu ki nga nkuwadde ssente naawe kale kyonna kyekiri sina kyakukola kankuviire kale nja kujja nange bandabire nakulabiraniza sina kwekwata sikwatagana mukazi wo Zubeda neba sekumba goli mukujya Kumcha Wanya? Kuzino ngoli annyo Ja mwana. Leka nawe nange ndi lubuto Ogenda ngoye basenze njala endumu. Ja mwana bino. Kachogamba nze sirya Oye basakaramba. Nze ninga mbo woye njala kero makangule busumbu cyane. ne mukyalo lya nnyo naku zino lya nnyo Ja. omululu gukususe naku zino Omwana yasoka kujja. kunyuma ndi nange nyina okulya Njala enduma. Noye baka boto. jo tunabadde n'abasajja abaganda bannange Nga bagamba ky'abaganda abo. baleese ekintu nga kizibu ne bambuuza njogere ekigambo kino ti wano wewa chairman we bawaaba Wano wa chairman we wababa. siri wala nawe kyogere bulungi wano wewa chairman we bawaaba Wano wa chairman we wababa. kitereze naawe sikikirizibwa ekityo Wano wa chairman we wababa. ekyo kikuleme kiveeko Naye kikaro becho. iwe toka kibaasa ninyira okukibaasa nyenka kati kwe twavudde awo nitugenda omanya abasajja abaganda bakuba empaka tusooka bambuuza ekibuuzo nibagamba ti kiro y'amayinja neyebyoya eriwo esinga ozitowa amayinja gazitowa amanya jinja bweri zitowa gwe omanyi kiro y'ebyoya yinza kirulamuka kutya kano ebyoya ewe ukabwoti kiro y'amayinja naye gomanya jinja nga bari kubye wanu ku face omusayini gutandika kutiya jinja likaruba naye kati biri kiro y'ebyoya ebyoya biba bingi ebyoya biwewuka nnyo toyina amagezi nze nakugamba dda gwatategeera nyini kirebe nakujja nti ekiro y'ebyoya nobasala tokagikwatana kale tugende tubuuze tufune outubuuza tumubuuze ekyo kiki ekizitowa atakugamba ngo amayinja gazitowa nnyo kati gwe tokabasa kitegeera ti kiro y'ebyoya neba nyingi tugende tufune omuntu tumubuuze oba kiki ekisinga ze kugamba ejinja lizitowa kati gwe tukiraba ti ebyoya biba bingi naye likwatamu oluwulu n'obundi kuba gesi tovaawo wano gwemanyi ti ebyoya kiro y'ebyoya tosobola gikwata wano omungalo wano wewati gikwata wewati naye ebyoya babikuba omuntu nebimukolawo naye ejinja nebalikuba gwemanyi kiro y'ebyoya tugende tubuuze gwemanyi kiro y'ebyoya tugende tubuuze tugende gwemanyi kiro z'ebyoya 2 tozeetika ate amayinja ziba nyingi amayinja gakwata ne wano nja kulikuba oliwulwa obuzito bwawe tugende naye nawe tugende tubuuze tutegeera tugende tubuuze bakatugala
biriwo ebintu byoguze biriwo ebintu byoguze mbibi ndoza kati buli omu ogenza omunyumiza eyo yonna yonna mu kkubo nga we tufunyeemu obutakkaanya obaddeyo gweoyinza obutabagamba gwe nakitondeka genda otuule olinde emmere gye emmere tennajja nfunirira ku mazzi mala okoza ku nyanyazo bulijjo ndowooza nze wemba nfumba ntuma ggwe eno naawe sigireyo gyotaddeko ebiniko eriko omuliro kwe guli mungi tomala nawo manyi kulya buli wabula yanguwa nze enjala ennuma kati akasowaani kaliwako ogenda osalirako ennyaanya nkulaba ozooza ate bw'osanga ng'enkoko ziridde obuwunga gw'omanyi kasita naawe oba ogenda kulya ye ki ekiguzizza akawunga amatooke tegabaddeeyo amatooke bagaseera ga bbeeyi kati ate enva ziriwa ze tugenda okuliira bwerinda bijje erinda buli kimu kijja oli emmere owoomerwe naye onnemeddeko oneesimbyeko olinga muti gwa ssimu olula kasajja gwe ngenze kwebakamu ate yanguye emmere genda munda otuula olinda emmere onsobedde ate omala osiimuula enju mmazeeko emirembe ntuula munda omukazi naakwezimbako omanyi bino ebintu otamala okwegirawo oti bikola ki ebitegeera nti oli siriasi kukola ki tenagira tenabakyamuka iye ngaerwawo budde tewali mulidde obutungulu nabwerabidde ntya maama akamba akali mu maka g'akapiito tekategeerekeka muno bwamba atunda butunda obusala obulungi naye naakamba akasala obulungi nalabika yakatunda kati laba akambe keyalekawo binagirirayo budde tewali maama munnange byebyo tuli eno twagenda mu kooti naye ng'obujulizi bungi mbu omusajja yakoze ebintu bingi nnyo twaliyo naye ne bagamba nti tebalina kye bagenda kukola oba alina okusasula ssente oba n'akola ki oba ne bamusiba naffe tetumanyi kyakukola tetumanyi bikyatuuba naye maama si byangu maama kankuddire kale namwe mujebale kale nyabo nawe jebale tubadde tusawo okubuuzaako oba okututangaazamuko kuki onaalina empaka mukayaniraki olaba ono omukyala wange tategeera engeri gyayo yakulira eri mu nsozi naawe tutegeera tategeerera ddala ebyoya by'amayinja ebyoya by'enkoko n'amayinja ekizitowa nnyo kyekiki wabava tubadde tukuti kiro y'ebyoya n'ey'amayinja ziriwa ekyalala ekisinga okuzitwala oba ekingi zonna zibeera kiro kuba zonna ziba zenkana ebyoya ne bw'okwata ekisawo kiramba nga kyabyoya naye nga kizitowa kiro egi n'okwata ejjinja limu nga n'oliteeka ku minzaani n'ebyoya oba kisawo kinene weekino okisa ku minzaani endala bibeera byenkana kubanga zibeera kiro nga ntemenga kiro ejjinja kati ebyoya bwe babikukuba bikola ki naye n'ejjinja nindikwata ninkuba gomanye bwe lizitowamu ejjinja lizitowa naye ogambye ekisawo naye nga si kisawo ky'amayinja kiba kisawo ky'ebyoya naye oyinza okukwata kiro gundi kibeera ky'amayinja gazitowa nnyo kiri kiba gazitowa nnyo byonna bibeera byenkana gwa muri muki anti ndi muganda basiru tibategeera naye naawe totegeera nakugamba tibiso amayinja mangi nnyo tibisobola kwinkana kasita go ebyogo bimanyi
somula. Basiru nyo tugende. Nako mayinjo ebijjo byo kiro byo. Omanya amayinja naye abakiga muli basiru. Yabano.